nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana muwala gantu ozadde omulamu ogwali omusulu ogwali masira ogwali omusulu ogwali masira Nkwaniza nyonyeni ddala gwe atulaba webale nnyo webalire ddala program ebintu bizibuunze Nasali Lydia okujja kutuusaako njagala okwongera okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye ebyo mutukoledde mu program eno okuva omwaka bwe gwatandika ate paka wano eno omwaka gugenze kusaba bakyafunyeemu ebitali birungi mukama tabasasire ebintu bannaye byongera okutambula obulungi ate gwe naawe afunyeemu ekirungi tusanyukira wamu naawe era tusaba munange byongere okutambula ddala obulungi olunaku olwaleero nzize ne munnaffe twamulabako dda madam Lenzi Vincent gwe ndi naye wano eno nga bw'oba omutunuulidde bw'oba wamulabako mutuufu ekijja mbongo obwo ojjukira bujjukiza omukubi w'ekifaananyi taata owa taata basiga bifaananyi ate owa maama baali babombi sisobola kukyerabira siyinza kukyerabira ekyo amanya nze Sembakya Vincent nga nsibuka Kyankima ekyalo kiri makkati ga Kasangati ne Gayaza. So Vincent lwaki tuli wano eno student Nasali no student Simon ensonga lwaki muze ate ndi musanyufu nnyo simanyi ngeri ensonga kiraga naye ndowooza nze akyasinze kubanga gwe mulundi wange okusobola okubeera ku mpewo ku TV ngoberera programu yammwe ku Delta TV mama yasinga ogiraba sijja balimba naye nange ntera otuulaawo nenkola ki kubanga nange gyenzira so ndaba ebibeerawo byemwogerako ensonga za kintu kikulu kitaaga omuntu nga mukulu naye ate nange era nkula so wababulira Abaganda bagamba wababulira owaabwe olugero kati nange mbeerawo nendaba nenfuna ekyokuyiga bisategere nembuuza mukadde okusinza nti mama wange programu yaja yate muyitako aye naye kati kyafuuka kitundu kunze nti omugamba mama etuuse nti etuuse nga ntegeka nange nga nkola ki nga ntuula era nga mpuliriza olw'okusiima kwange n'okwagala nze nasalawo nga nze nti omukyala gwe bayita Lydia era yeggwe si gwe nnyabo wamu ne Mr. Simon omwami gwe bayita Simon bwe mumusiigirira ekifaananyi kubanga I'm gifted kiri mu family nti side ya taata bali bakubi ba bifaananyi era bakubi then side ya maama babombi so olimba sirimba it is inherited tugende mpola ewa taata bakubi ba bifaananyi musiwe bakwita kusiiga bakwita kola ki kusiiga basiizi ba bifaananyi kyokka ewa maama babumbi bano babumba ensuwa obogera ku bibumbe munasonyiwa nze okubumba nakula manyi babumba nsuwa kale obogera ku kubumba okubumba kuva mu bbumba nga bw'okiwulira kati okubumba kwe kukwata tugeze ng'ebbumba n'olijjamu ekintu kyonna oyasobola okukwata najjamu ensuwa nga twakikolanga mu buto najjamu ebisolo najjamu kyonna kasita oba nga okijja mu bbumba. So go oli musiizi wa kifaananyi n'okubumba omanyi? N'okubumba manyi nyabo. Abaffe ono omwana musiizi wa bifaananyi side ya taata basiga naye kati mutemwetakisana DNA by the way tubale twogerako Simon okimanyi kuba kakati bwoba ng'osiiga nga watata baali basiizi oba oyise no maama babumbi ate omanyi okubumba wonna obeera oyise atayinza okusaba DNA kizi moya mweyise kale yeno bazi omwana omulenzi ono gwe tulina bannange Vincent yasazeewo okutusiima naye nga bano tubadde tubalaba ku makubo gye tutambulira abantu abasinga bateeka ebifaananyi ebyo ku kkubo naye
bayita kiki kye bayitamu okusobola okulaba nga bafulumya ebintu bye tuyimirira ku kkubo ne tutunulira mu butuufu ne tubyegomba. Ali gifted. Bw'obeera gifted tugambe nti olugendo lw'oba oliko oluba straight, temubeeramu biwonvu, temubeeramu misanvu, byonna osobola okubyebuuza naye nga nze mutuufu ntunira ebintu ebyo nengamba mutuufu era omuntu abeera gifted Katonda abeera yakukola ki abeera yakuwa okutandika okuba nti otandika okusiiga muli wa myaka emeka okusiiga ntandikira mu P3 ng'okuba ekifaananyi nga gyekiri no nali nkubanga bukatuni. Yeah, I was fan of cartoons ngakubawo cartoon bupingu baita pingu mu Luganda ngambo kuba era bankuba nyembo okwo olikuwa cartoons nakubanga cartoon mbitabo math somesa nakuba embo osoma kubala ate gwe cha cartoons kati cyo cyali monze ya nali sinaba kwezula naye nga ntula when I'm bored, when I'm stressed up ubanga ndi musanyufu nga nze nkola ki nakuba kambala gatali kintu kyesika kunyumira netsa kwambe kapenso kano bale buno obuvivu basingaza okunyumira Simon nze naye manyumba natabulabya obuvivu bwange bwanyuma kale batogamu kwana eno nga kwesa emikono ebiri kiba kitya kwanze manyi omuntu okusika mukono gumu awali mu kulonda byakozesa byategeera era ebimutegeera But wagami? Yeah. Okay. Kati zino brushes zawukana. Then what chinochi? Color? Kati kati eno kibayita charcoal pencil. Charcoal pencil. Charcoal pencil. Okay. Elianda lyenyini. Hey. Elianda lisigiri. Okay. Yeah. Kati eno ye pencil, aba charcoal pencil. Charcoal pencil yakola bino. Eno artist yabikola. Charcoal pencil yabikola. Okay, artist yabikola nga koseza charcoal pencil. Okay. Kati ngisongola nenjijjako powder. Okay. Kama kayo. Kati powder yono gwentadde muno. Okay. Olusi mugula. Kati akabondi ka powder oyo kali mitwale 5. Powder wa charcoal. So kati wemala mazo sketchinga tunide mazo kukola gundi. Nkwata brush zange. 2. Okay. Ntandika okusiiga. Mikono ebiri kino kyakola kyabadde atubuulira ye akozesa emikono ebiri. Wawo parts ezimu kunze ekifaananyi ky'omuntu nga sisobola zikubisa right so nga te left kyangu. Okay. So ekyangu ekijjawo kyokozesa right? Kyo kinagambye nti wenasooka kwetegeera nga artist nomanya nti wenkola bwe nti ekintu kyange kivaayo tikivaayo. Okay, guno gwe mulimu gwategeera era kyakola akimanyi bulungi kimulimu ye oba kitegeera bino byonna byeyatunyumiza byeyasoma ndoza yayongerezako bongereza kubanga kyamuli munda mu ye nga omuntu. Kale olwo yayagadde nnyo okuba nti ayongerezako ku kifaananyi kino nga tuli wano eno just olabe nti ye yakola ki yakikola sikuteekawo kiwedde mugambe nti oyo mwana mutebe tabisobola bananga abisobola. So oyo yena Sali twasanzeewo kuba n'abantu abalala tuyina Simon ekyo kya Ssaabasajja ojja kukimpa nkyagala nga bakiwanze bulungi ekya Ssaabasajja nkyagala nga bakiwanze bulungi nekyo ekya Nassali ng'okiwanze bulungi. So omuntu bw'atunulira Nassali olowooza ekifaananyi ekyo okukikolera omuntu okikolera ssente mmeka? Kati ebbeeyi yange sinziira ku size. Kati eno size eno gye nakoze eno ibayita A3. Kati wawo kibayita A4, A3, A2, A1 ne A0. Kati eno gyolaba ibayita A4 tekinaba kuggwa ni kati eno gibayita A4 size. Kati eno A3 eba neneko. Kati A2 Ssaabasajja omusujja omwana
kati eno tebayita A2 size kati A1 okwata zino bbiri nozigatta tebayita A1 kati A0 okwata zino nnya nozigatta ye example gyensobola okuwa so kati gwende ku kyannasali kiri nga bwogambye kiri ki A3 kiba kya sente mmeka kati A3 sawa zino ngeri framed ekolera emitwalo 2 badde kasibye kino mumutegedde bulungi ayaga ekifaananyi ekiringa ekyange nga tekifulamize bulungi kya mitwalo 2 se wabi oba oyagala kiframing oba okyagala cardboard still nso kiteka cardboard kubanga waliwo abamu abagamba kyagala ku board nagamba nkyagala nga kiri framed so what is better customers kyayagala kale nze nganze omuntu nkikola naye gwe customer era wampa ebifaananyi bibiri nsobola okugamba this one is better nekino kiri better bina biri fine nogamba okay gukola kyoyagala kugamba no bweki kyosinga okwagala kubanga nja kukola nze kyenjagala naye ngugambe kiyinza okunyuma naye nogamba singa yakolamu kiri kitegeera kati mba njagala gwe customer ampa sente ebe choice ongambe nti kino kyenkola ki kyenjagala kati kino ekyange kigenda kuggwanga ddi wakumeka kino era kiri kumpi kuggwa leero lwakuna by Sunday kijja kuba kiwedde so omuntu nga kireese olowooza kifaananyi kikutwalira bbanga ki okuba nti omulimu guwedde nogamba nti customer kifaananyi kyo ki kino bakimbuuza nnyo naye ansa gyensobola okuwa nti ekifaananyi kirina obudde bwakyo nti nja kugamba kino nakikubira omwezi mulamba nkuwa example nja kugamba kino nakikubira omwezi mulamba olya jeni size nga yemu agambe nange kyenkola ki kyenjagala mugambe kino ngenda kikubira weeks 3 omulala gye mugamba ajja kumpaamu weeks 5 why nze sitera kunyira nnyo kifaananyi kyo nga kyo abula ntunyirira details eziri mu kifaananyi ye production gye nayogeddeko nti nze nkikubira mulina ebbanga osooka kuba ba artist babiri kifaananyi kimu nogamba nga kikubira omwezi oyo nagamba nga kikubira weeks 2 kusinziira ye kukyakola ki kitegedde bulungi kasimensi naawe atulaba okitegedde bulungi so bw'obanga omuwa omulimu leka yeeyeewo obudde gwe topapa kusobola okufuna ekintu ekirungi yeeyeewo obudde asobola okufulumya ekintu nga mu butuufu kirungi nnyo twagadde okuba nga tutunulirako kwebyo bituze tukola naye nga olunaku olwaleero nga bwe yasiiga ebifaananyi byaffe nga bwe yayagala okusiima abadde nga tabituleeteranga kubitukwasa kale nasalawo ayiteko waneeno naye ne tutamuta oba oli awo tusooke tunyumyemukko jjukira nti oba nkujjukiza nti twali twakamala okumulaba bwe tutyo abantu nga waliwo ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kyeyasiiga mu butuufu ne kinyumira ennyo abantu so simanyi ffe twali twakamala okumukyaza kati simanyi kiki kyagenda mu maaso awo nga maze okusiiga ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka twagala nate okumanyako nawe yongedera okutegeera bwe tuyamala okusiiga ffe ebintu byatambula bitya weyanzuula nti I could do something good yasanyuka I was a newcomer naye ate what I had was better than some of the oldcomers. I was ambitious of course so yansembeza nnyo engamba Vincent how are you I'm fine chibi so I was like nkolera kono work so in that process of nkolera ko work naye simanyi nti ndi gaining something perfection and you know nangamba when I come senior 3 there's something I want to teach you. I want to be someone of another level. I want you to be better than me. Oli amanyo kuba. Oli amanyo kuba master Mawanda, I give you respect ina jali. Yamanyo kuba. So, yasigala angatako. Naina nemikwano emirala Kawunde Dennis, abana bamwita Godwin. Nabo bali bakubi, bali banvuganya. Bali banvuganya nga ffe bakabijja mu kidasi. Nga mwefula Muba mamanyi minagaje mwisamu. So, ne wankwana ali wa mamanyi. Abawala bansumbuira.
natukoere kuwaka wansanga mu free time yange nali mukuba mupiira still right now nchakuba kapiira and I love football nengera basokusanga ku kisaala ngamba visa so kati no feeling proud because we're bowler kati after that ngamaze match yamwe abaja kuwa hug and you feel like ikazi naisa bimanyira naisa bimanyira kati no kwekaza ndabe bipya I have to fit in the society because nachoba tukiriza weli mu seminar it was a tough time naye nakiyitamu thanks to the friend Godwin era mwebaza nnyo simanyi ndi kuwa nende ozangine emikono ndiba kyenkolera yeah kati senior 2 eggwa tata agenda kufunamu obuzibu byalwalamu ate nga ne maama tali fine so ne bagamba Vincent omanyi banga St. Augustine ali mudde naye nga na tata wange omuto wenva tata wange Kaganda Paul kati elolaba balina okusitira okuteekayo ka funding okwebaza you know something like that ng'ekya family kati nga kibanga okukalubirizamu ka sente zibuze something like that nga tulina okunoonyayo okusomera kati eri okumpi n'ewaka ewaffe yasooka enva amasomero age wali banjagaliza bazadde bange banjagaliza nnyo okuba amasomero amalungi era okufuna obulamu bweyagaza which I appreciated tebandekeredde kuba mbuto bwange kati nvaayo nzira wano ku Wampewo Ntake liri Kasangati Road towards Ombuzi that road Wampewo Ntake joininga it was not a difficult school ekyasooka okunzijako nnyo kwambala kino kya disorganizing obwongo bwange mayidde ebiwanvu manyidde kwambala kino nawira bubi tolina kikwatamu sokisi mpanvu yanadda wano nenyongeza maama nenga ne maama kati nebinu yeah I was humble nenga reaction zange nzija ne maama wange era maama wange kimanyi gwe muntu wensinza okunyigiriza yeah because I don't know how to react in people like nenzira mbantu neko no abule kinyiza so kudde but with time kiyitamu ya mukusooka twakubanga ebintu ebirina mu bya bulijjo nenga sagala nnyo kulaga nti manyi no instead nabeerangawo nenkuba ekintu nange naye with time nga ntandise okumanyira abantu bendimu ntandikira okubira ddala okubalaga kiki ennina so eyo mu mikwano gyange banyiiga nga bagamba weeraga bibaamu banyiiga naye Nyomane bakimanyira. Bamane bakimanyira. Bakutegera nti gwekyo. Nze ekyo. Kati nalina mukwano gwange kuba mbuto kuba P6 Kawesa Michael. Tubera ku kitundu kyekimu naye kati taliiwo. Ye yali mugezi nnyo okunsinga. Yangamba Vincent. Osobola bukikole kola bukuli kikyo. Banyiige naye ngokoze kikyo. So naye yampanga amaanyi ate nga ntambula naye. Katukanga eti kusomera babiri. Chimanyi amate yakimanyako nenga wenavange waka tagede wabakaweza emukungwa ngakawesa mwana obudde bugenze nensoka mulindo olusi naaba kati olusi twaita mukuboleti gemazima yalumu pasinkana ko tata nti atulaba nekweka kati kawesa asigala atambula agantumule mabeganga watambula naye taliwo nadaye mabega okunoonya kanga obudde bugenze yali mukwano gwange era yambeerawo mu bimu yali asobodde era nange ne mubeera pakati yakati back to art mu class na performing well in art ne subjects endala sigamba kubanga oli alaba ajja gamba naye mainly afokasinganga nnyo ku art ate bigana no art naye nkimanyi nti mulina era mentor wange w'omuntu eryankubagiza ennyo yali maama wange. Okay, na Vincent ono nga bolabye era nga bogenda okwongera okumutegeera byonna ebyaliwo nga twakamusisinkana byebyo. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri agenda kuba atunyumizaako ko kiki ekyaddako nga tumaze okuvaayo twalaba kifaananyi kya Ssaabasajja ebirala tetumanyi ebyaddako kaawo byo byagenda okutubuulira. Nsaba tugende mu kuwummulamu bwe tudda tugenda kuba tutandikiraawo tovaawo.
nangaba kusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omwana mulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira embeera tempisisa bulungi